Nyongera okujjukiza nti olusiisira lwamu lukyagenda mu maaso. Olunaku olw'enkya olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 25 tugenda kubeera nammwe ku House 45 ku Lugard Road, Fortportal ku kkubo erigenda ku Link bus terminal. Jangu obeerewo, jangu ofune obujjanjabi, jangu weetereeze, jangu tukujjanjaba endwadde zonna ezisumbuwa. Tugenda kujja n'ebyuma, abalumizibwa amagumba, abalumizibwa emitwe, abaami abatatambula bulungi, abaami tubayitiddeka full package. Full package eno erimu buli kimu omwami kye yeetaaga okubeera nti atambula bulungi mu nsonga ze ez'amaka. Tugenda kujjanjaba pressure, sukaali, abasumbuyibwa prostate namwe tugenda kubakolako. Tugenda kujja n'eddagala jjukira nti twakolera prostate tabs zigambako okuweweeza ku prostate. Then abalumizibwa abakyala, akibo k'abakyala senga tugenda kujja naye. So mubeera kujjanjaba ndwadde zonna ku olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka essaawa 10 ez'akawungeezi. Then bwe tunaavaawo tweyongereyo embalala. Abantu bange ab'embalala ngenda kubeera nammwe awo ku Agip Motel. Agip Motel gw'amanya amayembe g'embalala kirira ngadde e Kampala. Twa ku mukono ogw'ekyemmanga after Shell waliwo Agip Motel. Agip Motel tugenda okubeera nga tukujjanjaba endwadde zonna, olumizibwa amagumba, olumizibwa ennyingo, olina infections, abaami batatambula bulungi, abakyala senga tugenda kujja naye, abasumbibwa UTIs, ebyuma byonna tugenda bireeta ng'olumizibwa amagumba, abalina emibiri eminene tugenda kujja n'ebyuma ebisala omubiri. Gwe jangu buzzi obeerewo okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka essaawa 10 ez'akawungeezi nga tujjanjaba endwadde ezo zonna ezikusumbuwa. Olina ekirwadde kyonna, olina pressure, olina sukaali, olina ulcers ate tugenda mu kisiibe ekyo mukijjukire temukyerabira. Byonna tugenda kubijjanjaba ku lunaku olw'omukaaga awo embalala ku Agip Motel okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya paka essaawa 12 paka essaawa 10 ez'akawungeezi. Then wena tuvuddeyo ku Sunday tujje wano e Masaka ku Muto Complex ku ddwaliro lyaffe nawo tugenda kujjanjaba. Abantu tuvuddeyo abantu baffe ab'emukono. Mukono ngenda kubeera ku Mami's Pub ngenda kuz'omwezi 31 lujja kuba lwakuna nawo kujjanjaba. Iganga ngenda kubeera nammwe ngenda kuz'omwezi 1 lujja kuba lwakutaano awo ku Freedom Square. Abantu bange Mbale ngenda kubeera nammwe ng'ennaku z'omwezi 2 olunaku olw'omukaaga tugenda kubeera awo ku ssomero lye bayita Erigon Primary School. Wonna tugenda kujjanjaba, ngenda kujja ne Ssenga ne Musawo Sumaya. Mwasiba mutabantu bitu Mbarara, nyowe Mushawo Sumaya yako Bakitonsa omumbejja na Suna. Timu yona ya Bakitonsa Herbal Group nza kuba tuli ni mwawa Agip Motel ebiro by'okwezi 26 mukyere mwije mufuna obujjanjabi ebyuma byona nza kuba tuli nabyo abali kwenda kubachebera pressure, ulcers, sukali, emigongo, amaguru gakushasha ija Agip Motel ebiro by'okwezi 26.